Respect no kwewa yewa echitiwa means God sees ababanda. Akambe bya love bya mukoga mukwana baguchanga nga babola kana bafusa banji nabo yabakowa. She can still love Cinderella gwenkulage yonwe abachi yona abachi yakwenda byenze owange gwenfunyenze. Yeah, that's Cinderella. Okay, Moon TV woli we tuli bagana baffe nawe nabaje kumideko bagita wirucha extra Monday paka Friday tubera buli zira sawa 2 paka saa 3 fenga tubajjako engalo buli atugeza wala kantu kwasaganya ebirala nga bulijo nzize ngamba gamba weekend oza kuva yatandika kuva ku Monday nga tulina omukulu the vocalist Anknown Prosper eroge tugendo geza kola kantu waya mukona ye bitabe bitambula endonga bwagikwasaganya nagante olwa Friday tuchuka muko very exclusive oboli out tufuna one of the biggest tumuleta tugeza kola kantu tunule muko ebyo ebigeza kola kantu bitambula mu bulambwe tewera bya no mukulu Prosper Magics chali wango wakabi ali ku kamera yageza kola kantu anyulanyola ekifaananyi ekyo nga bw'okiraba naye nga mwina abaje kumideko mbagala nnyo omukulu ali mu vibe ya muziki chechiriwo naye listed Kwemo kuba mugita nango mpenjo gereremu kisoboka kibosobola gita nayenze kile kyo kisobola kati yanju ya show kati nze mugenyo nchaziza yanju abalabi baffe bina abalungi tutese omugenyi waffe ono musajja muyimbi nebule mulimu gwe vibe ebuze munyanjula mbitibwa ne linnya lya show litugambe mubit show alesige na katinga abantu babiraba. Yeah, abalabi ba TV, this is Anknown ngandina musajja wa manyi of course feds yeah palette the vibe. Yeah, tuliko Moon TV music, soft music, actually just music, good music. Chiri kitya Pola nengo oli wabula okutuka ko nga kizibu kiwafuka bize nnyo tukikako ndoza abantu abanetoludde tebangamba yeah atenda dala kati mwenga abantu abandetera sente kati soko gano omuntu nakugamba ataliwo ziwenze segera waliwo ziwenze nenga mbairawo ndabika nempola waliwo akunganya sente akwata sente akwata business phone nga yangamba kino nange jembere nnyo ku studio awo kwe also running a music nesimu yaye nyini esobola okuvuga nga mutuufu time yaye ebuze naye kati ngate ya manager bwevuga nsobola okujuulira kuba njiwulira kuva mu ye yeje nangamba kino na kino. Okay, awo tulio nakola lero nenga nko bitambula bitya soke tutandike basically ku muziki bingi kubanga lero ngena kuvuga muko ka speed we mfunye chance okufuna simanyi ngena kudda mukula badire kasoke tukoyisa omukisa guno bitambula bitya endongo gisanzo otya go muku one of the new artists on the block, new kids on the block wetu watugamba ogisanzo otya endongo akasera kano koji baddemu so vegende echuka ate egondamu ate nekalubamu at the same time gyokoma okugrowing gyokoma okurunning kakati buli mwaka gwengattako n'okwanguyizibwa okugimanaging endongo ate era buli mwaka gwogattako n'obuzibu bwayo n'okufuna obuzibu mu bantu bintu bino byawule okufuna obuzibu bwayo okufuna obuzibu mu ndongo okufuna obuzibu mu bantu nyini era abantu beturunning nabo industry okula demands actually ziba nyingi ate obusinga gwe ng'omuntu zotasobola kukola ki okutuukiriza ne expectations era okuva mu bantu ab'enjawulo tikino na kino kati wagenda okukola sente nga mutuufu naawe tozirina nikitegeera natusinzira ku percentage bakusuubiramu kingi kyotali buyimba obutadde mwana go okubye hiti nyingi tuwe ku sente naye naawe ozigatagatta olalabanga okubye Kampala n'emirirwana lowooza wagaggawala ngabo manyi olina sente naye nga si kituufu sente tufunaafunawo Kampala empola nga zisobola okukubeerera bapumerera muze netukyaliwange kati nsobola okwemba ebizibu byotasobola kurunning eby'abantu abamu ddala kati abantu ali industry tuzanya ennyimba zo kati gwe ng'ova eno ga ennyimba zo zizanya ku Moon TV ekibiki tovaako kantu kaba kavaako naye nga tonnakaweza kuba ate waliwo n'abatakwata etaano
Kubera kati njagamba sente zitandikibwako kuwa ekitiibwa mitwalo gy'effite nenga emitwalo 5 ngenda jua musajja ate nga kyali so sibya nti simanya sikuwantirwa kubozanya music after all nze never present abasinga tukimanyi music runningira nnyo ku internet naku zino TV eyongeramu fine okumention unknown this it's good but then si kye kintu kyenjagala okusasulira obula ate gwe nga mukwano gwange nsobola okugamba weebale nnyo okutegeza okusomoza kwesinza okusanga music kubadde basically mu ba presenters abali mu industry sina presenters bokka n'abayimbi bano kali abayimbi nedda abayimbi si abayimbi tuli bayimbi nja tunulira ba DJ ba presenter omuntu yenna alina kyasobola okukola ku music wa unknown n'atuuka mu bantu obuzibu obutuukawo nti omuntu si bonna wabo betukwatagana nga bo twemanyi like twemanyi solid tuli love very solid si bye bino ebyasooka oteekeyo mpaayo zino mpaayo ziri naye go olaba era presenter yenna abaakwe olaba ntadde oluyimba nga lupya lukubye banaye tutandikiraawo tupushinga luyimba obuzibu mwina buli bumu we are disappointed sijja kulima nti ofuna omuyimbi n'omubeereramu n'obeerawo n'oyiwawo omubiri muloye like notuuka ekiseera akaseera w'omwetagidde kati n'omugaye blood mbaddewo kitegeera nkuwadde energy w'omwetagidde kati omuyimbi n'akulaga mwana n'agamba natandika okukulimba taliiwo so nobody babadde disappointed emirundi mingi maybe ensonga ki bakola bebakola kati naye nze baba nga sibaddeyo era nga kituufu kale nze ekisooka iwabo abantu b'empassions ez'obwereere kuba nze nsiima tuli bantu kati naddala nze sobola kuyimba nnyimba za laavu bwe zityo noŋŋamba siina kabulumirirwa mu muntu osobola okunkolera omulimu nga naye ndaba neetaaga ekyola ki okuddiza mu ngeri emu oba endala era zokkakola eshow ya bwereere kati ate no babadde akola obukadde 2 show ngenda kugira bwereere sigira kusaba yadde amafuta okusinziira ku nkolagana yaffe waliwo enkolagana ng'enzikiriza okusaba amafuta nenga waisooka ompeeyo ekyataano ky'amafuta nzije noyo gyali naye waliwo olinga completely tolina musaba yadde 10 naye tekitegeeza nti buli lunaku byanjawulo anti kati gwoli nti buli lunaku kuba njesooka ngikwate nga ngezaako okulaga nti owaaye 50-50 ombeereddemu kubeereddemu nange mbaddewo kati ate oddemu ombite neshe endala gamba agufuula ate kati she eyokubiri ekiyinza osisa nja kugamba mpaayo kala amafuta esooka show free eyokugamba mpaayo amafuta olage nti nkunyigiriza kale ompe niwe giba 2 nzije ennyimbe era ofune n'eyokusatu ennyimba zozannya ezo zonzanyira ozizanyira sente mmeka kubanga nze nyimbira obukadde 2 kamu kitundu 2 kamu kati bwe mbalabalamu kati osheeza singa akusasula busasuzi nenga waayo omusajja buli kayimba kenta kamubalire budget ya 10 oba kyalina mugemye okay anka wetuli okay tuyitidde buyitizi mu kusooka ddala nga tunabagenda wala asooka uyanjulira abatulaba tumanya unknown Prosper gemanya ge tumanya amatuufu but basically gwe nga gwe gwani amanya gagaddala Prosper nsinga n'okwogerako Prosper amanya amalala oba wakyegendereza gansumbuwa okwogera gansuwa naye njagala nnyo abawagizi bange mbayo homework bankebereko bannoonyeeko okitege ate kati nebino ebintu bye tujja ne tufunamu kumanya tugenda ne tufuna abakyala bambi nga bamu ate tweddira kyekimu kati nga bambi ng'omukyala mulungi nnyo taba bw'omugaba amanya gaage ekika lindako ogenda n'ofunayo akakyala nga mweddira kyekimu nze njogera byange naye nga bambi amanya amatuufu yenze Prosper kweriri ku ID yange eri wali tugambye dda tuli waliwo le tulinze ekikadde ddyo tugira tulireka njaddiyimbako era luliwo ng'oluyimba lufulumye nga atadde oluyimba likuswaza nawe nedda terinswa ate nga lerinkolera ssente kakodyo just kakodyo nga wulya unknown kati njagala ndeke ekintu ekigenda okuleka unknown likyaliwo unknown likole sense sandyagadde ombuuzi lwaki unknown ng'ate omumanyi nzenna yakatawo bye ngenda olekayo byakusoma byange era ngenda kujja mu details ezimu kugambe ABCD
ebimu sigenda byogera just njagala nkulekereyo question marks ezo naawe sigale nga okyali unknown. What? Okay, abaleba mu TV awo tuli tugezaako like nti waya muko n'omukulu emboozi y'ensuufu tukyagenda nayo mu maaso. Okay, basically tugende ku mulamwa omukulu. Ngatandika n'ensonga gye twakumanyirako most of us because obuli otya nga bakuyita omuyimbi wa TikTok kyemba ntandika nakyo Waliwo yampita because abamu bataminga nti mmwe abaana bava mu biseera ebyo buyimba bwakubira ku TikTok ne muvaayo babayita bayimbi ba TikTok. Bali bakikuyiseeko oba sinalabako post ekyogera naye webaayo. Okay, nze nga nze manyi we natandikira. TikTok y'emu ku applications enakozesa okufuna way through. Yeah, n'abantu okumanya nyinyi. But then one thing I know is a number esinga eya ssente zenfuna nga nze omuyimbi teva ku TikTok. Nze ni muyimbi w'abantu. Yanyimbira abantu siri muyimbi wa TikTok. Simanyi ba TikTok esayininga n'abayimbi. Nze ndi nyimbira abantu be bampita here and there. Kati kya muyimbi wa TikTok nja kubuuzako ku Victor Ruzi. Ndabe. Mumulatinga lyrics. Mumulatinga lyrics. Mumanya abayimbi abawanika lyrics eziri strong n'ezitali. Ebisibirimu nange nalinda post nenjitunuulira nenga naye alenga kisoboka kubena kye kisoboka simanyi. Omusajja ono akongole mutitiizi nnyo sibirimu ombuziza lwaki mbulaabula mba newala bizibu kawe bambye bizibu sisobola. Okay, awo nnyo tubatudda sikulaba nko musaga sikulya nko nti mulwanye sikulya nko nti muyombye na muntu yenna. What has kept you far from all that sagas mu bayimbi abalala bonna because ono avuma nalumba ono okusobola ogezaako like nti bakolawo bado tunda music waabwe. Baba batunda music ne beevuma bingi stunts waliwo ezikolebwa intentionally waliwo n'ebijja beef nga zo za munda za busungu naye ngenda funayo gwe neevuma naye bwe kiba kyekyo tujjako essaawa yonna tugenda kwevuma era bwe mulira olutalo nga luguseewo nga mumanyi ono yampadde amagezi gakutambuza ali gwogenda olumbagana simanyi ze nagwe nagwira gwire twewe twogere ku nkolaganayo ne Bad Black mukwano gwange just ate yali ne mu video yange amabega kawo muli egatambula simanya emabega ennyo emabega kawo emabega ennyo emabega kawo banga nga byaggulo emabega ennyo but then amba simanya avayo nayogera bingi awo era tewali nkolagana. Era tetwogera bwogezi nga wegaye nti yali muntu waliwo friendship kituufu waliwo omuntu gobeera n'erogaaniro kyali wange mullo asi mullo si kyaliwo Bad Black ndina fani we actually nze nga nze ndi fani we nnyumirwa nnyo ebintu bye byakola naye ate si mukwano gwange nti tuddawo ne tunyumya nako owa kino olwawo muwuliza teramulako twogere ku kyaliwo enkolagana yo wakati wo ne Liam Voice basically because mabega kawo it was hard basically nange omuntu at first ku differentiating between the two who is who gwe naye muyimba general music yemu the flow of the voice is the same. How does it stand? Yeah, I think it's a fair game anyway. Abafani tusigala abafani abamu tugabana batete tubejjako yasobola okujja n'empikingayo ku bafani yo wemba nanze sho ne bajje wange nenfuna sente nawe n'okola kyekimu so we share funds and it's a fair game and he's a friend. Mwakirwanyisa mutya okusobola okiseparating like obutateekawo that beef kwawukana abala abandi badde bateekawo mbeera nti oba okoppanze oba gwoyoza munze mwakikola muto okulabika nti muntu ali ku line yemu ne mutateekawo mbeera eyo yakuyomba. No, you just have to understand neje tuva ali nekirala abantu bakwatagana ne be bakwatagana nabo sometimes ekiremeza abayimbi okukwatagana nti bonna baba basita yakati bwe bostanga nange ndi sita nga tubadde twogera wali wabweru kati osobola okwesa amuzoni nga mwenna muli basita buli omu ayagala oli ajja abonge ku munne kati laba osanga nze atafaayo nze ngenda kujja nkubonge gyebale guba tonzizeemu gwamanyi ekibo kiri nti manyi kyentunda ensi kyenoonya era ogenda kusanga mu kkona nga nina hiti endala 3 nga ate waliwo obusobozi gwe hiti okuggwako so wegendereza ng'ozalawa
So kache chaba keeping basically chenjagala owulira ekiba keeping no just ne bwe mwasobola ogezaako like anti muwaguza separating out because kati abantu bayawula kizibu okwogera known ne batamutegera independently neliyamba mwawula kati mwakazanya mutyako. with time ne music yatu twawula music ne production yawukana kati with time omuntu agenda apicking anti kino kiri with time omuntu agenda picking anti ono unknown ono Liam ono ano ne promotion ajukira ali twali twakatandika nti nga neri n'amanya gakyali mato gajja gakulampola kaje gakoma okula geyawula gokka ne baba balonga bakabazaalo yinza obutabawawula naye with time omwe agenda gejo mwakendeebe omwakyusa saati nga bwabwe bityo mwafune wana akabalabe nga mulina bawula so it's the same thing with time music agenda akula n'amanya ne gakula ne gawula okay uncle tuddeyo mabega njagala kuzaayo ku that very moment otuuka otya kayimba because wakuba kayimba yali radio call kawaguza kati okutuuka ku gundi ku TikTok wali ogitegedde ebiseera ebyo oba nawe wachekanga bwekanzi yalinga surprise teyalina ne sound yasooka teyali ya account yange kyekimu kubiraga nti nali sikozesa na TikTok but then olimbo lwasooka ate okufuluma abantu abalumanya balumanya lwali doctor sisi radio call si yasooka doctor twamumanya luvannyuma nga tumaze wulira radio call naye lwaliwo cause ku doctor ate kwe nalemezaamu radio call zajja nga nemezaamu bulemeza njagala kakasa but doctor was there nga nalo lunkoledde ku ssente nenkola ne video ya Antonella was there too lindako wakola Tonnerabira before radio call gundi yali kuva ku doctor Tonnerabira then radio call kati radio call ya sounding nnyo nti ne yali tamanyi unknown nti waliwo abali baziwulira ate nga bazita zaaliya kati ne yali tamanyi bulungi unknown naddayo ogenda otuuka okukebera ono wa radio call yayimba biki ebirala and then ogenda okukino tusinga nti ne luno ndumanyi lujo yaluyimba so ne luddamu ne lupikingira awo wamanya yateekako ka clip akakasooka ku TikTok aka radio call mumanyi gayi ne kati kyaliyo ogenda okera ku macyango olabe bitabuse naye ate munaye n'oluyimba nali sirutadde lweta lwokka oba ni yaluta oba bano waliwo yalujja mu studio n'aluta kubanze nali twali twakashootinga ne video ya Tonnerabira ebiseera ebyo kati nga tuplaninga kupushinga Tonnerabira tuba tutya planinga ne bata ngenda okulaba clip ezijja za radio call olutanafuluma nga ne ku YouTube yaye nga teruliiko ebiseera video mwalimu gagishootinga na Bad Black of course gwe twali tushootize naye era oba wegenereza nnyo osobola okulaba nti video ya radio call teyali expensive nga onaalaba Tonnerabira zisobola okulaga nti ebbeeyi yali eyawukana so nga ate Tonnerabira lwe lwasooka kati omuntu walaba ayinza okugamba yi radio call nga video eri week ate Tonnerabira eri but then sente twali tuzimalidde mu Tonnerabira kati tugenda okutuuka ku radio call ate twali mu lockdown nga tetulina access ku bintu ebisinga netugala katugikole chap awo ne balance gwe twali tusigazza netugikola kuba oludero lwali lukamaze osamba akajjikaalo nga tosobola kulignowalinga obukire lwe wabadde plannings before okufuna breakthrough wali maze ebbanga ki ng'oyimba ngongo because wali abayimbi osanga nafukutu ya underground eyo n'atoba n'omuziki naye nga talina waita wali maze ebbanga ki wansi eyo ofaita n'omuziki katonda ye mulungi gye ndi sijja kulimba nze nyinza okuba namala emyaka 2 nga maze okwagala oba serious music sina ekindi oyinza okesa gwali gumu kuba nasooka nemba writer nga I'm contented nga nsaagala kuyimba amba nja kuwandiikira nimpandiikira abantu but nali mpandiika dancehall nali siwandiika R&B lindako olinamu obuyimba bwe wandiika bwe tumanyi obwamanyi kati tebannavaayo bewandiikiranga edda naye bajja vaayo benabawandikira lindako mukuseka ni serious nange ndi serious anko sirya mu buli bajja vaayo zile nyimba zinaandika za awali so compare mu vibe ya dancehall ampli
naite kuli beat no ja muyimba actually I'm planning okuta album ngendo okulaga everything I can do yeah nina album ngendo okuta abantu they will get to know what Unknown is chichi ensobola but just in that perfect time when sobola okutera album because abamba manyo bokabuyimba buyimba bakukaba kunyola dobozi yes sometimes you need to let people listen kuba kati ekiriwo waliwo abakwano bange ebirala abayimba style eri eya digida and yes by representing the side eyo so I'm representing this side tetwagala tefena kwekubira side emu okay bro ekiriwo kiri nti togere kayimba kana akapya lyric man so compare vibe yako nga tunabakugura kubage kamu kubimba bunyumire naku zino nyizo kubaho kayimbe nga twana bya boyimba flowinga respect no kwewa yewa chitiwa means cuts ababanda akambe bya love bya mukoga mukwana baguchanga nga babola kana bafusa banji nabo yabakowa she can still love Cinderella gwenkulage yonwe abachiyona abachira kwenda byenze owange gwenfunyenze yeah that's Cinderella. Wow, it's a good song. Ani awandika kayimba ako yomi awandika party ye kada najja n'ekirowoozo chorus then Rickman bwe ateka mu verse ye kati mu connecting amutane Rickman why among all Rickman personally nalija kuba rap nze nalija kuyimba hip hop era abantu abali ba inspiring abasinga bali ba rap Eminem ni ba Tupac ba Jay-Z Kanye West kati Drake hip hop benjagala kati when natandika kuyimba R&B after the heartbreak ebyo bichikuba heartbreak yandeta ne R&B dindako waliwe yamaye kumenya omutima yeah of so katudeli kuba ku inspiring ango kuyimba toke tukomewa yeah bali ba rap kati nzo okutandika kuyimba R&B nali sobola kwagala kola collabo nembuka rap omuntu gwenda soko okulozaako rap nagamba so rap achasobola okujja ekifaananyi kya soft music nga ali fused mu hip hop yeah so lokola and Rickman was easy for me so because omuntu asobola okulowooza Rickman si muyimbi obola wakiwanise waggulu ennyo nti wali onoonya kwolipira kwambuka so that's why omuntu yebuuza enkolagana eyo yajja etya okumutuukako mu connectinga naye nze nali neeripira dda actually ekirungi kyennina ekyenjawo nze neeripira nze wedde nali nkimanyi sobola okweripira n'ennyambuka nga siripidde muntu to be honest nga manyi whatever nga bwegambye kyonna kyendi okuselinga it's what people are looking for yeah kyendi okuproducinga I know people are looking for these songs to listen good music nimbe ziri soft I think si kibi muntu kwekiririzamu yeah si kibi muntu kwekiririzamu so I was like okay so coming up ne Rickman already naina doctor actually doctor was moving Rickman ngendo okumuleta mu consideration nga doctor already lutambula kati nga okay I can do with Rickman aino obulamu bwange nze nganze nayagala nnyo okukola oluyimba nga sizze na muyimbi because I noticed there is a way you struggle to get out of someone's shadow kati nga yakulese people balwawo okukiririzaamu ennyo after ogenda kusanga era 80% basinze kufa kugwa yimbye naye nolimba ne boba otaddemu kinene nnyo credits gaziddawo yeah but sigala baga Rickman but then with Rickman nakyagala nti twasooka ne tukifumba and he was a good guy yeke nyini era ya suggesting anaga oluyimba tusooke tululeke osookoteyo more projects yungo li solid we standing alone then wetumala tutere collabo nga eri 50-50 lindako it is right now luno limba lwakolebwa da lubadde nga mu stock yeah lubadde mu studio twalukola nga nakata doctor after doctor that was 2019 when I called a doctor kati doctor de ludda ku YouTube nefuna access ku Rickman netandika okwogera netukola Cinderella nelubera mu studio yeah kazi those radio call tonera zigenda okujja zonna ze mutima Omega nga Cinderella jali lindako Cinderella yakolebwa
sometime back nga wakamano kola doctor nga ne radio call nyini gwe nakakola nga ate ne radio call gwe bikanti akolebwa yeah kati ava Rickman ali cool nnyo oli ayinza obutakitegera ga Rickman yakoze Unknown collab na Rickman yasoka akola na Unknown yasoka akola na Unknown ate gwe batamanyi ebyaddala va kwa Unknown gwe bamanyi Rickman collab to mind kati sazi no bade wakoze mchuvula byakwanguyidde omutuukako naye namutuukako dda namutuukako netukwatagana bulungi nnyo netugikola netuteesa oluyimba lubeerewo tugrowing erinnya Unknown era nenta projects eziddako zonna tata nga weeruli right time netuluta ogezo langa kano kekasera akatuufu odduta yeah so far ki kyelukwongeddeko mailo ki welukutuusiza lunyongeddeko Unknown kati era kiriwo kintu buli luyimba lwota lukwongerako ekintu subscribers ku YouTube kati osobola okusharinga okuva bafani ba Rickman n'obayingiza mu babo shagera and then era ne kumsawo ye era lugattako mu ngeri emobenda bugumikiriza kibo badde nakyo bali toddaka n'oli ekinyegenyege ekyo kata because akayimba kanyuma mu real sense ukirowozaako but naye nze ndayika yenza omuntu alina ekirwadde kino nti mba ne music mu studio nga simanyi luyimba lwakuta kati nesanga zonna zinywa ate lwe nduwuliriza ennyo kati at some point natuuka nga Cinderella siri ku lutekamu energy ngeri namaddu ge nalulina nga tutakalukola nga ngamba oba lufuluma dia I can't wait abantu tukako point ngogamba nti oba ndutereero bamugaye tubiveeko tulute yeah but with time ojo creating more songs nebesanga ngoyagala kutalo no kati ate newe lwafulumidde twamala okukirizigana tugaa kale tulute naye already nali plan njagala oba kutaacha ekirala awo abatute ani yaza ne concept ya video because the video was one of the coolest videos that I've ever seen. That was Sheila. Sheila yaji coming up with na jigata then baji forwarding songs. Sheila Gashumba ya coming up with a concept. Ya video bwayagala etambule. Yeah. Kati she was the vixen still. Yeah, she was the Cinderella. Yeah, yes, vixen, Cinderella. Bwe babingamba temga nti nsudi ya mtu wabendi namawuli ayinza otekako Unknown yawanyi omukyala tukaya ndukuba omuntu omunene Unknown yegwanyiza Sheila Gashumba but then yes Cinderella sute yali vixen mu video yeah but then ye yaji building then ne baji gatagata ne Marvin was Songs Avenue yeah never coming up with a beautiful video. Okay, ina issue jongambye kuba iwangambe gwali agakuba rapa kenjaga atemele kayo nongamba naye cyakutwara mu R&B wali at broken so kunyumiza ka story ako wamvu ayo mwana abe ndiyo mundu mwadisiza nnyo buyinjo tukamenye muko tukaise ngwangu I was cheated on omukazi gwe nali njagala enyenyenyenyo kale okusala Emboozi empanvu twali mu relationship ya high school love oba bisere bwali ovudde mu twali mu relationship ya myaka 5 yesomero oba wali toli mu somero bisere nali mu era halfway kati wo twatandikira nali mu somero then nali sinabagingira mu somero newe nali ndi we nali nyigide mu somero newe nali ndivuddemu that's 50-50 katugambe myezi myaka 2.2 yeah kati only nentegeera nti she's having someone else babadde naye emyaka 7 okay gobadde for 5 years yeah obadde naye emyaka 7 story ebewedde okay kati ufuna ote kiroziga ndi kampani kakayimba obo bulumbi bwakuluma ntandika okukaba actually in between doctor wenamukolera wakati awo nasoka kulowooza nti kiri about kuba yali musiraamu nasoka kulowooza kiri about bya madini ate abe wawe bali bankubanye kokolaje ate nga n'akasente kitegedde kajjukira ffe abaana abatasoka kugulawo geeti yakikomera nga tujja ewammwe n'abaana abagulawo geeti tebikwatagana bulungi kati ye gye yali ava bali basoka kugulawo geeti asikaali n'ababuza mulagawa ffe nga waffe odduka buddusi n'oyita mu bitooke kati nga tebikwatagana then nebaŋŋamba waayi kyenva ndowoozaamu nze nakirowooza kukola yakera bukezi nga ali weird nga oba maybe ABCD then nenkola doctor but when nazikola ate nali sizikola kuziyimba nali nzikola kuzimusindikira ku WhatsApp
kuba doctor era nasooka nekola doctor yali verse emu I remember ne chorus esooka eyo singa nali gundi nandikoze kino meaning singa nali musiraamu oba kinene watabuti kuteekawo singa nali musiraamu sakiteekawo doctor kyandibaddenga musiraamu kazenninga kyendi nemusindikira that 1 minute kalika 1 minute I remember n'akaagala nnyo ne tuddiŋŋana for like 3 weeks lindako wamusindikira ng'okaaba sakaaba love came back but then nayimba buyimbi because yali akimanyi nnyimba and people bali tebamanyi nti nnyimba R&B ne nali mpandikira music nali ngamba wandikira dancehall nga nze n'okuyimba R&B sikimanyi nti kyakabi kati bwe yakaagala n'agamba nti tukolemu oluyimba no come on, this is beautiful, you should sing it in studio. Okay, what then netudamne tukwatagana ma weeks satu kati mu weeks satu ezo zampa time okufiguring out that she was having someone naye nga ali awo wakati wo kwagala okudropping akom ngagamba should I go with this block guy obanze bali bangobye dance ebitabo byali byansomye danga sirimu era bono gamba yali awo wakati nga akwagala naye ate ayina ne gwayagala tayagala kugamba sikwagala nenga kyalavi yali anjagala nnyo omwana oyo yali anjagala naye yatuuka time ng'alina okulondako kiki kyeyeyagaliza ate nange with time namaana nkitegeera neŋŋamba naye omwana wabe ndi nali ngenda mubonyaabonyezaaki wali okyali yala ebyaddala nemuvaako ne kati ndi yala temujja okay kati omuwuliza kati bw'ova kayimba ako ak'omudokita manyi njagala kukuta bw'ova kayimba ak'omudokita kati oddako kuwandika kalala dokita nempanika tonneerabira actually tonneerabira kati alonga keekako eddala ako nali njagala kitegeere nti kitadde kirooto kyange kyali kyakwesigaliza gwe bwolaba tekisoboka eŋŋamba so I was feeling tired omutima gwali gugumya okumwesonyiwa ogende tosobola kumala kutegeera bye muntu byakola ate ng'okitegedde nti gwe bali mu kuroundinga off alina okola ki n'oyagala okikake so obuyimba bw'oyimba obumya eddoboozi osanze otya ebizibu by'abakyala besikale abaana nga baagala ebyo ebiki kikyotamanyi ebiki byebaagala abaana nga baagala muyimba obuyimba bwala muyimba obuyimba omwana agamba omusajja nga alina omukwano ono naye tulina laavu nze nina laavu simanyi balala naye nze nina laavu nnyingi but it's for me ekyali yange sinaba kutandika gisaasaanya abaana tebakusumbuwa nnyo sijja kuyita kunsumbuwa kuba nze nabeerako awo nga njagala bansumbuwe nga sibalaba obinyumirwa sibinyumirwa era naye kale babeerewo olina omukyala nayo nogayimwa agala nkugaye nti nina akulaba ku TV nedda sirina agenda mwegaana oddeyo weeto ati gwe bakulinda jangu tukyogere naye bambi simulina sirina just nanikwano jange okay inakyali wange anyumirwa nnyo akayimba ka radio call oko nze nkutadde olumaliriza interview mpozi okyalina kyakyo yagala ogamba eggwanga ekibiwo mbagala nnyo naye abalabi ba Mon TV kyetuba tukola oba tofollowing Anknown please genda okebereko ku Facebook okebereko ku Instagram subscribing ku YouTube yange tugenda kuba tutana music omulala sinarela akyaliwo but then tugenda gattako n'oluyimba olulala mbagala nnyo ogenda ononye Anknown gundi ezo zegambye Facebook Instagram ne ku TikTok Anknown but Anknown ososa n no manko Anknown Unknown si Unknown ya you Unknown ni then known obo mfunye okusobola mwezaako ngato nze mba mutadde olamanya bampita Fred Zaha Monday paka Friday tubeera bagita program Richer Extra kyolina okukola kiri kimu kwe kujja okuumirako buli kiseera bingi bye tujja nabyo y'omukulu emboozi badde nyuvu nnyo maybe kana nasobola okuddamu okukwatagana olala okay Prosper Magics yekyaliwa nga ali ku kamera agezaako like anti abigattagatta mu ngeri efaanaganako bwetyo